Essula y'ekkumi n'omukaaga. Era ekigambo kya Mukama ne kijja gye ndi nga kyogera nti, towasanga mukazi so tozaalira abaana babulenzi newaakubadde ab'obuwala mu kifo kino. Kubanga Mukama bw'ayogera bw'ati eby'abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala abazaalibwa mu kifo kino, n'eby'abannyaabwe ababazaala n'eby'abakitaabwe ababazaalira mu nsi muno nti, balifa bubi, tebalikungubagirwa so tebaliziikibwa. Baliba ng'obusa ku maaso g'ettaka, era balimalibwawo n'ekitala n'enjala. N'emirambo gyabwe giriba mmere ya nnyonyi ez'omu bbanga era ya nsolo ez'omu nsi. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama nti, toyingira mu nnyumba mwe bakungubagira, so togenda kukuba biwoobe, so tobakaabira. Kubanga nziye emirembe gyange ku bantu bano, bw'ayogera Mukama, mbaggyeko ekisa n'okusaasira okulungi. Abakulu era n'abato balifiira mu nsi eno, tebaliziikibwa, so n'abantu tebalibakungubagira, so tebalyesala, so tebalibamwerera. So abantu tebalibabegera mmere nga babakaabira okubakubagiza olw'abafu. So abantu tebalibawa kikompe kya kusanyusa okunywa olwa kitaabwe oba olwa nnyaabwe. So toliyingira mu nnyumba mwe baliira embaga okutuula nabo okulya n'okunywa. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye, Katonda wa Isirayiri nti, laba, ndikomya mu kifo kino mu maaso gammwe nammwe nga mukyali balamu, eddoboozi ery'ebinyumu n'eddoboozi ery'okusanyuka, eddoboozi eryawasa omugole n'eddoboozi ly'omugole. Awo olulituuka bw'olitegeeza abantu bano ebigambo bino byonna, bo ne bakugamba nti, kiki ekyogezezza Mukama obubi buno bwonna obunene eri ffe? Oba atulanga ki? Oba kyonoono ki kye twonoonye Mukama Katonda waffe? Kale n'olyoka obagamba nti, kubanga bajjajjammwe banvaako, bw'ayogera Mukama, ne batambula okugobera bakatonda abalala, ne babaweereza, ne babasinza, ne bava ku nze, so tebaakwata mateeka gange. Nammwe mwakola bubi okusinga bajjajjammwe, kubanga laba, mutambula buli muntu ng'obukakanyavu bw'omutima gwe bwe buli, n'okuwulira ne mutampulira. Kyendiva mbagoba mu nsi eno okugenda mu nsi gye mutamanyanga, mmwe newaakubadde bajjajjammwe, era munaaweererezanga eyo bakatonda abalala emisana n'ekiro, kubanga siribalaga kisa n'akatono. Kale laba, ennaku zijja, bw'ayogera Mukama, lwe batakyayogera nti, nga Mukama bw'ali omulamu eyaggya abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri, naye nti, nga Mukama bw'ali omulamu eyaggya abaana ba Isirayiri mu nsi ey'obukiika obwa kkono n'ematwale gonna gye yali abagobedde, era ndibakomyawo mu nsi y'ewaabwe gye nawa bajjajjaabwe. Laba, nditumya abavubi bangi, bw'ayogera Mukama, era balibavuba. Oluvannyuma nditumya abayizzi bangi, era balibayigga okubaggya ku buli lusozi ne ku buli kasozi ne mu bunnya obw'omu mayinja. Kubanga amaaso gange gatunuulira amakubo gaabwe gonna, tegakisibwa bwenyi bwange, so n'obutali butuukirivu bwabwe tebukwekebwa maaso gange. Era okusooka ndisasula obutali butuukirivu bwabwe n'ekibi kyabwe emirundi ebiri, kubanga bayonoona ensi yange n'emirambo egy'ebintu byabwe eby'ebivve, era bajjuzizza obusika bwange emizizo gyabwe. Ayi Mukama, amaanyi gange era ekigo kyange, era obuddukiro bwange ku lunaku olw'okulabiramu ennaku, eri ggwe amawanga gye galijja nga bava ku nkomerero z'ensi, era balyogera nti, bajjajjaffe baasikira bulimba bwereere, birerya n'ebigambo ebitaliiko kye bigasa. Omuntu alyekolera bakatonda era abatali bakatonda? Kale laba, ndibamanyisa. Omulundi guno gwokka ndibamanyisa omukono gwange n'amaanyi gange, era balimanya ng'erinnya lyange yakuwa.